ensonga ey'omubaka okulayira Parliamentary Act ennyonnyola bulungi Parliamentary Elections Act ennyonnyola bulungi ensonga eyo mu nnyingo ya 5:8 na 5:9 egamba nti returning officer mu nsonga ono Henry erinnya ly'eddala lyandema okwogera omukulu oyo Henry ajja kubanga aweebwa ennaku 7 returning officer ebintu ebyo abitwale bamuyita Makabayi Henry Makabayi aweebwa ennaku 7 ebintu ebyo abitwale eri Electoral Commission tatwala ku Parliament atwala ku Electoral Commission mu nnaku 7 nga bolaba omupiira nabo bateekawo ennaku nti refali bwamala okufuuwa omupiira aweebwa ennaku oba ssaawa 8 asobola okutwala lipooti erifufa kati kitulina okwebuuza ennaku 7 ziweddeko oba tezinnagwako balonda 10 na meka 13 14 15 16 17 18 19 20 zaweddeko jjo nindeeteka ne likugamba nti bwe ziggwako omusanvu ogwo nebo bonna bujogoli zibayita monkey tricks niyo lyaba akyazanyira mu tteeka nerituuka ekiseera ne limugwako kubanga wiiki ejja bajja kuba tebalina kyakwekwasa kuba sipiika yagamba nti gazeeti ate bw'ogende bano bagamba nti ennaku bukyaliyo tulina ennaku 7 n'essaawa 8 tukyateekateeka si mutima mulungi kati mulina kusoma kintu kimu gazeeti efulumye tuweeko kopi sipiika yindo kati gazeeti kati otugamba musajja waffe wali wabweru atudde ku kifugi kya Parliament wabweru ne suuti yajambadde dda kati olale buno alikola kyalina okukola alina kusoma gazeeti weefulumira ttiimu ng'ekulembeddwa Jose Nyonyi Rope ayigira buyingizi ne Nalukoola kooti nevayo ng'esaza omusango nti Honalebo Mpuuga ssente baaziyisa mu bukiiko n'ekyo talina busango tuli fena nina buli kati okugyako ng'onyambyeko n'abatulaba nga banyambyeko abaloopa Honalebo Mpuuga besimanyi abaloopa Honalebo Mpuuga mu kkooti atuko okuwangula omusango tebategeerekeka ate kwaliko ne balooya sipiika agamba sigenda kuleeta kiteeso ku fulo ya Parliament kijjamu Mpuuga ne banna obwesige kubanga omusango guli mu kkooti sigenda ne bamunnyonnyola ensonga zonna lwaki omusango guli tegusobola kulemesa kuteesa kwa kkooti n'aziziimuula tukwaniriza nnyo ku emboozi muyogi we bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba agange nga bulijjo nze Geoffrey Mayanja tuzze wano tuwayemu nate n'olunaku olwaleero waliwo ensonga enkulu nnyo ezituleese kanso gwe ndi naye kanso Innocent tegusuulwa gwe tudde naye tuwayemuko ku mboozi tulaba ate ensonga nga bwe zitambula wether egeze nekyukakyukamu kkooti yatulese bulungi tuyimidde bulungi naye inshallah tujja kuba tuteerera bulungi nnyo saidi awo kale sooka okkirize kanso tegusuulwa akubuuzeeko neyanze nnyo ssebo Bukulu Mayanja n'abatulaba mwenna mwebale nnyo mwebalira ddala mwebale emirimu gye mukola n'okweresa ne mufuna akaseera okujja tusobola okuba nga tunyumyamuko amiina kanso bitambula bitya si bibi tambulira ddala bulungi emirimu ku kitebe abaana bimusomesa n'emirimu emirala gyonna buvunaanyizibwa bw'olina sayidi eyo tambulira ddala bulungi era twetegekera 2026 akaluka protest vote ketugenda okuba nga tugendamu kale kanso wetukedde olunaku lwaleero nga omubaka gwe mwakalonda gwe muwagidde nnyo kanso Nalukoola Luyimbaazi akyalemye okulayira era olw'okubagana empawa nalabyeko Joel Ssenyonyi Rope nendabako n'omukulu yabaddaani Nganda Ibrahim Ssemuju nga bayimiridde ku fulo ya Parliament nga bagamba nti sipiika lwaki omubaka omulonde akandaliziddwa okulayira yalondebwa ne baluddewo okumulayiza kyokka tono tujja tulaba by election zibeerawo abalondebwa ku abajide ku tiketi NRM olulayira leero enkera nalayizibwa munaku 2 nalayizibwa ekyo nekibeera nga kiwedde naye lwaki
omubaka Nalukola Luyimbazi lwaki akandaliziddwa okulayira nga teyalondebwa? Okay, neyanziza nawo tulina okusooka okukkiriza nti tuli mu politics wa kuvuganya ate tuli ku saidi evuganya ey'opposition. Now bw'oba ku saidi evuganya ey'opposition, saidi eri kubanga EC ne gavumenti bebamu. Ekyogeddwa wano tulabye abantu bangi abalondebwa leero ne wayita olunaku lumu najja n'akola ki? N'alayira. Wano twalina akalulu k'omukulu yali Singa Katongole erubaga wano nga yeesimbye ne Kasibante ng'omusango bagutute mu kooti bagurecevinze awo bakavuyo awo ng'ekkooti eri mu kwajja eri egamba nti Singa Katongole talina kulayira. Kooti yali yatula sanga 4:05 wano saawa 1:2 wakasabagula saawa 3 omukulu Singa Katongole n'agamba alina gy'alaga ku mirimu emitongole asaba alayira agende naye nga kyeyeewala kiragiro kya kooti butamusangiriza kumugamba nti ssebo ojondako kulayira. Kati kooti egenda mu maaso ate ye eno sipiika n'amulayiza kuba balayiza abalonzi manya ababaka ba parliament bagobera alphabetical order. Kati owa A asooka mangu mwaba M kati muli eri mabega tegusulwa tefa abasembereyo ddala kati bagaba ati eno bebasooka aba A. Kati Singa Katongole teyali mwabo yali ajja kulayira oba lunaku luddako ne bamuyisawo mu bwangu nnyo n'alayira. Ne mu kubuuza era oli yeesigama tteeka n'agamba nti teri tteeka ligaana muntu abadde agenda okusembayo tugambe kubanga katugambe ye zaawedde nga yali badde asembayo bwe bamusoosa tewali buzibu era etteeka lindage eri mugaana bw'aba agambye nti alina gy'alaga. Now mu nsi ey'amateeka gye tutambuliramu tulina naffe amateeka ogatunira wadde gatunyigiriza nnyo. Ntera okubuuza ekibuuzo nti bw'oba nze naawe tuwalagana ku kyalo nga tufa ttaka kibanja oba ssente kyonna naye nga twatabuka olukiiko ne lunonda nze okuba wa local defense bwe lunonda okuba wa local defense ne batugamba nti anaatuuka ssaawa 3 anaasussa mu ssaawa 3 imbooko 20 oba 3 kakati gwe bwe tuli kabwanango notuwalagana notuuka ssaawa 3 n'eddakiika 2 embooko nenzikukuba 20 mba nazikubirwa amateeka ekyalo kye gaasalawo oba mba nzikubirwa kuba tuwalagana lwa mateeka ekyalo ge kyasalawo si lwakuba ntuwalagana. Bwe mbaako gwe nsonyiye ku ssaawa 5 twagamba 3 alina 5 kitundu ne musonyiwa nze local defense kibi oba kirungi aba amenya amateeka agateekebwawo ne musonyiwa nesimukuba n'omusonyiwa busonyi kiba kibi kubanga amenya amateeka tesimukuba si bwe kiri n'ekyo kijjako kugamba nti gwe ze nakubiza abadde mu nsobi walimba aba amenya amateeka nga mutufu lya 5 kitundu n'atazimu kuba embooko tukwatagana kyetugedeko kumuvunana lwaki n'oli tewakoze eki tewamukubye ne nawe tosobola kujjira mu nange kati wankubye za bwereere issue at hand ebeera nti lwaki ono tomukubye mbooko nga taze 5 kitundu ate oli yayisizaamu 2 kibooko neevuga kati gwe bagamba nti gwe naawe watuuse leeti kati katumuvunaane ekyoli ekyo okuba nti tamukubye nga tatuuse 5 kitundu. Now byonna bibaddewo amazima gali nti gavumenti eba teyagala Nalukola alayire eba teyagala gavumenti eba tegala Nalukola alayire eba teyagala alayire kakati naye bw'ogenda mu tteeka tukwatagana erya Parliamentary Act linnyonnyola bulungi ensonga eyo mu nnyingo ya 58 ne ya 59 ensonga ey'omubaka okulayira Parliamentary Act ennyonnyola bulungi Parliamentary Elections Act ennyonnyola bulungi ensonga eyo mu nnyingo ya 58 ne 59 egamba nti returning officer mu nsonga ono Henry
erinnya lyeddala lyandema okwogera omukulu oyo Henry Mm. ajja kubanga aweebwa ennaku 7 returning officer Mm. ebintu ebyo abitwale bamuyita Makabayi Henry Makabayi aweebwa ennaku 7 ebintu ebyo abitwale eri electoral commission tatwala ku parliament atwala ku electoral commission atwala ku electoral commission mu nnaku 7 nga bwolaba omupiira nabo bateekawo ennaku nti refali bwamala okufuuwa omupiira aweebwa ennaku oba ssaawa 8 asobola okutwala lipooti erifufa kati awo nga gwakagwa wakayita essaawa emu fufa eba tebimanyi wadde yasindise refali oyo gukomoota ennamboole naw ono aweebwa ennaku 7 kati nga sinagenda walala abaka ba parliament kibalina okusooka okulongoosa bazikendeeze zive mu nnaku 7 kuba oba ozikozesa ki ennaku 7 zonna ng'omuntu obulumu abubala ne bagamba nti ono yawangudde yes lwaki omala ennaku 7 naye ate jjukira commission electoral commission si yekola amateeka parliament yegakola yes yegakola yasalawo nti ennaku zinaabeeranga 7 zinaabeeranga 7 kati kitulina okwebuuza ennaku 7 ziweddeko oba tezinnagwako balonda 10 na meka 13 14 15 16 17 18 19 20 zaweddeko jjo zaweddeko jjo nindeeteka ne likugamba nti bwe ziggwako 7 ogwo electoral commission bagiwa essaawa 48 z'ennaku 2 okubanga emaze okupublishinga nogazetinga ennaku 2 kitegeeza lwe lwaleero olwa 21 ku lwali lwakumeka leero lwakutaano lwa 6 weekend ekya lwa 6 weekend ne Sunday ate parliament eyinza okuba tetudde kuba kitegeeza lwe lwa tubala lwaddi lwaleero ku lwokutaano ne ku lwomukaaga tufena ennaku 2 okusobola okukola ki okuwera kati ate ennaku ezo oyinza okwesanga nti Saturday ne Sunday tezikola ki tezibalibwa kuba mu nkola eya bulijjo parliament etuula kati ekitegeeza nti by Monday kuba bo bawa essaawa 8 okubanga amaze obbikola si kuggwako interpretation wanetegereke bulungi ziri ennaku ziri 7 wano bagamba within 48 hours kitegeeza nti kasa akalimi katandika okutambula bwe kati mu ssaawa 8 z'ennaku 2 oteekwa okuba amaze dda kikola n'okugazetinga byonna nga biwawidde kati kitegeeza nti parliament by Monday manya EC electoral commission by Monday eteekwa okubanga epublishinze era egazetinze obuwanguzi bwa council Nalukoola nejjukira si controlling publication company eya gazette National Gazette si egicontrolling kati ate speaker akugamba nti ye okulayiza Honorable Nalukoola gazette anakubanga ateredde omukyapa gazette nti ze wemuleeta wano gazette Kurani ng'evaayo nebo bonna bujogoli zibayita monkey tricks niyo lyaba akyazanyira mu tteeka naye tuuka ekiseera ne limuggwako kubanga wiiki ejja bajja kuba tebalina kyakwekwasa kuba sipiika yagamba nti gazeti ate bw'ogende bano bagamba nti ennaku bukyaliyo tulina ennaku 7 n'essaawa 8 tukyateekateeka tukyateekateeka si mutima mulungi ne baba bakyali mu mateeka bakyasobola okukola ki kati bino byonna bye beekwekamu bye beekwata ku busubi isi ne parliament wiiki ejja bajja kuba tebakyalina ki kyebazaako okujjako kye basobola okwekwasa kyendowooza bayinza ogamba gazeti ennafuluma kuba gazeti ya gavumenti kati balina kukola ki onajja gamba nti nze nakitutteyo buli kimu kyonna tulinze naye ate obuyinza opublishinga publication company egazetinga eyinza omufulumya ku lwokutaano wiiki ejja kati kitegeeza nti okuva ku mande wano sigamba nti kyekinaabeerawo naye neekengedde wasobola okubeerawo okuyombagana era neweekanga nga akanso Nalukoola nga alayidde nga lwakutaano eyo nga ku lwakutaano kuba mwekati mulina kusoma kintu kimu gazeti efulumye
tuweeko kopi speaker yindo kati gazeti kati otugamba musajja waffe wali wabweru atude ku kifuji kya parliament wabweru ne suit yajambadde dda kati olali bunalukola kyalina okukola alina kusoma magazeti weefulumira tiimu ng'ekulembeddwa Jose Nyonyi Rope ayigira buyingizi ne Nalukoola. Kati obudde buno kanso Nalukoola takkiriza bagenda kutulako mu parliament ngani ng'omubaka alindiridde okula yesu soso kuna atulayo ku no emisoso ayinza ogenda ng'omugenyi naye tannakkirizibwa kutuulirawo ddala wali kuba tannalayira kati kyendowooza nti wiiki ejja kijja kuggwa ebibirya abifuna ebyo kuba nalabye okukubagana empawo abantu abamu nga bagamba nti kakati ebibirya gye bali babiwa omugenzi eyasooka okulayira Muhammad Segirinya kati Nalukoola biba tebikyamuweebwa nga bagamba nti abateekoddwa okubifuna kubanga biba tebakyabibala kibeera kityawo ebibiri ebyogerwako boogera ku bya mmotoka ne parliament yatuula neegamba nti emmotoka ekujjaamu ejja mu bubaka wa parliament kuba kati oliho nalebo si bwe kiri naye ekyennaku kino kiruma nti parliament yaffe erina ebizibu bingi ababaka bagula emmotoka ey'ebibiri ku buli 10 oyinza okusangako basatu ababaka abaddako agula Spacio Vitizi Vanguard n'agulako emmotoka ya miliyoni 10 naye nga kyebaali baagala ssente ezo ogula emmotoka ekujjaamu ne bakaba parliament si gibakola ekyo kyannaku kubanga kakati oli honalebo bagabye honalebo alina kuvuga ya 2 katogamba nze nyina kuvuga ya 8 webuze tonnaba kukkiriza nti oli honalebo awo nvuddewo ekyokubiri abakapa parliament bennyini be bakisalawo nti obubaka wa parliament bw'amalako ekisanja tazzaayo motoka eyo kwegamba bwebagimuwa ne bayiye ne bw'aba takimazeeko ng'afudde nga muganda waffe yatugendako Muhammad Segirinya era tagizzaayo tebasobola kulumba bya bugagga bwe bagikole ki bagikomyewo era parliament yemu neegamba niba tufuna ababaka ba parliament luvannyuma lwa myezi 6 buli ayingira agifuna agifuna amateeka ago parliament era yegakola si ffeno simula parliament yekola ki yegakola nolwekyo amateeka gagamba nti ono ayingira okubanga oli tebagimubanja ekitegeeza teriiwo kati ono ayingira alina okufuna empya ayingira aba ateekeddwa okufuna empya ate tebakugoberera kugamba nti nga bw'oli mubaka wa parliament ng'oli honalebo tukuwa ekitiibwa tulageeko ku motoka gye waguze nedda ekyo tekiriiwo parliament yakigaana nogira mu Vitizi tewali tteeka likubuuza tisebo twakuwa 2 lwaki ogidde mu Vitizi teririiwo era bakulu ba parliament abo tebaaliteekawo ne twabeesiga kubanga bakitiibwa tuleme balinnyirira nnyo nga tumanyi bye twakanyizaako bajja kukola ki bajja kubigoberera ng'etteeka bwe ligamba ekyo nakyo tebakikola nebyo si byo by'olwaleero nebyali badde bitulaga bakaba parliament baffe ekitiibwa bagwa kati okuddemu ansayo ajja gifuna emmotoka emmotoka ebibiri agifuna ajja gifuna ate si motoka in terms of sente bajja muwa miliyoni 2 agule emmotoka nambi ono ng'alabika nga asibye enkalu agate okufana obutanyagwa naye alaba nga obuwanguzi abulina kubanga waliwo box bwe basambasamba agamba nti akaluko yali akamaze naye bakyankanakyankana naawo we yali asinga okubeera n'obuwagizi obw'amaanyi mwe abopposition LNUP we mwakyankalanya obululu bwe ne buyiikayiika kati bagala baddemu babubale babuteeketeeke asobola abantu oba bawangula era agamba nti akkiriziganya n'ekibiina kye ekyenaalemu kyekyasalawo okulumba kooti era agamba nti asubirayo obuwanguzi obw'amaanyi era agamba nti singa si babyakwerinda bano abajjaati n'abamagye n'abapoliisi kubanga agamba nti yajja okulonda ku budde obw'okumakya n'alonda bulungi bw'amala okulonda nagakankanzira ewaka nire kulangirirwa aba akyali ewaka agenda okulaba poliisi omuggo gufuuse omuggo gyateetabuse alongira bati obululu babusambye buyise wasiga okufuna wasiga okubamu n'essuubi kati yeetaaga obwenkanya
Nambi Farida Nambi ensonga ze zirimu eggumba. Ensonga tezirimu wadde eggumba n'akatono ku lw'ensonga zino wabbanga. Returning officer Henry Makabayi yali tasobola kulangirira kanso Nalukoola singa yabaliriramu polling stations 15 ezitataganyiziddwa ng'obulwa bunaavaayo ne presumption oba assumption nti nga bweyongedde ku Nambi Nalukoola batawangula. Kankiggyeyo mu ngeri endala. Returning officer agenda okulangirira kanso Nalukoola nga maze okubalirira obululu buli nti bwonna Nambi ne bwabutwala tawangula kanso Nalukoola. Yensonga enkulu nga ne baba box aziwangudde 10 ku 10. Yes. Yensonga enkulu lwaki kanso Nalukoola yalangirirwa. Ekyo kinafuya ensonga ya Nambi Hajati. Kinafuya ensonga ye egamba nti wano temwabubala. Ne ku kalulu kenyini aka presidential balangirira bulijjo omuwanguzi. Ninga obulu bwonna mu Uganda tebunakuŋŋanyizibwa nnyo naddala n'obw'e Kampala. Wakiso. N'agamba nti okusinza ku technical grounds obululu ono ayina miliyoni 4 tukwatagana oba 5 obululu bwe tububala buli obusigaddeyo buli mwemu ate ono akyamulibya ne 2 kitundu ne bw'ogatta bwe n'obubulayo buli mwemu kitegeeza kamulangirire. Tubadde tukiraba wano enkya n'eggulu nga balangirira mwa Museveni nga n'obululu obumu tebunabalirwa obw'e Kampala naye nga beekwasa nti ne bwe tunaabugatta obwo bwonna tebulina njawulo gye buteekawo. Tebugenda kuteekawo njawulo. Era gwe mutima gwe gumu returning officer mwe yalangirira kanso Nalukoola nti polling station zino zonna 15 ne bweba zizze takyasobola mukwata. Kiringa bwe tugenda mu tennis abamanyi tennis nti sets zino mba mugenda kuzanya sets 3 olina kuba set esooka nakuba n'eyokubiri tewali nsonga kimuzanya ey'okusatu kubanga sets ziri 3 akuwanguddeko 2 kati wasigaddeemu ne bw'onoogiwangula wawanguddwa dda. Terina makulu ge gattawo tegalina yensonga lwaki balangirira bwe tugenda mu penalty obusaale mu mpiira nga penalty 5-5. Yes. Kakati gwe n'okuba esooka ne bagikwata nze n'enteeba n'okuba ey'okubiri ne bagikwata nze n'enteeba tukwatagana n'okuba ey'okusatu nze mba nyina kuteeba buteebi ng'omupiira gukomawo gwe tosobola gamba nti de penalty zaffe ziri 2 muzikube nazo muzimaleeyo kubanga kakati tezirina effect tezirina mathematical effect kuba nobutazikuba tezikyalina okujja kuti tuli mu kinyumo ziba tezikyalina njawulo. yensonga lwaki Nambi talina nsonga tukikwataganya ensonga emu yensonga talina ki nsonga. Ekyokubiri ye agamba nti abajja ne batataaganya w'alina obuwagizi. Tusooke tu interrogating ekyo ye yamanya atya nti alinawo obuwagizi. Yamanya atya nti wo alinawo obuwagizi. Eyo ensonga nayo nnene. Ani amugamba nti obululu bwe baataataganya bwe baayiwa bwali bubwe. Yagamba nti obuwagizi bwalinaawo siganye kubanga mbeera bwana okulondera walondera ati buyitirivu nnyo. Obululu bwe baayiwa buyinza okuba bwali bwa Nsereko ne Khalifa Aganaga. Buyinza okuba bwali kwa Khalifa Aganaga oba bwa Nsereko nga bwe yeesibako. Obujulizi obw'enkukunala obulaga nti awantu awo ze nali badde empangula we bayiye obululu abuleeta atyo kakasati gwe badde balina okulonda. Kyagamba muteeka lwaki tebaagamba nti awo sinsi olinawo obuwagizi wote tugenda kulonda katubukuwe ne baagamba bagende mu kalulu tukakasize ddala kubanga awo wennyini ne Khalifa Aganaga agamba ayinawo Nsereko agamba ayinawo bonna abeesimbawo bagamba bayinawo kakati gwokakasa otya nti bayiye bubwo ekyo kikakasa otya ekooti kubanga era ne NUP naye egamba nti ewantu wamu wafunawo obululu butono nnyo buli polling station ng'ofunawo obululu butono ate kati oyinza otokakasa abantu tezo polling station ezataataaganyizibwa ogamba nti zabadde zo zonna onawo obuwagizi bungi nnyo. Ekyo si kituufu. Ekyokubiri kyanenya
kyenzikanya ne Honorable ne Hajati Nambi kyenzikanya naye nti amaje gajja ne gakuba abantu ne gabayisa bubi nnyo ekitali kituufu ekyo nzikanya naye kyesikanya naye kuba nti yakyabuusabuusa bani abasindika amaje wesikanya naye nzikanya naye nti amaje gajja ne gakuba abantu kibi tetukanya wesikanyiza naye kugamba tamanyi bandi bagasindika era kyali mu interest yani bagasindike awesikanyiza naye now byebagamba nti injunction oli alime kulayira tekisoboka tajja kulayira nalimegamba nti oyo nalukola tajja kulayira kubanga okulayira kitegeeza okufuna injunction muteeka okuba mwambazadde okuteekayo omusango omukulu kibayita main suit nga gyeri nogamba omusango naloopa mayanja yanziba milio zange 100 nenye n'amawulire amatuufu mayanja yagala kudduka mu ggwanga ne passport ye twagitegedde yafunye visa adduka mu ggwanga therefore mulamuzi nsaba tumuteekako injunction aleme kudduka mu ggwanga nenga guli omusango gwa lopa gye guli toleeta bulesi kati omusango guno gw'okulopa gukyali mu bigambo sinnabawulira mu kooti kati awo toyina bw'ogamba nga n'omusango tonakola ki tonaguteekayo nti tajja kulayira n'olwekyo mu bimpimpi bwe naba bagutaddeyo nga basobola okusakusiibira oba bagala muyolera ku palamenti ng'agenda okulayira ayingira bw'ati bamuyoole sebo tojja kulayira ekyo era tekisoboka abasajja bakuyoola ku palamenti awo ng'oyingira basobola okuyoola naye tekitegeeza nti owokubiri agenda akiika alayire tekinawe kitegeezeza nti owokubiri agenda akole ki agende alayire kati awo tewali ngeri yonna era kansona lukola ajja kulayira kansona lukola ajja kulayira agenda kulayira wiiki ejja lwakubiri lwakusatu oba lwakuna bwe bina bitabuse kale paka mande ajja kulayira ngaba nabo bamukandaliza nnyo naye ajja kulayira anaba tabaddemu ebbugumu alikyalimu kikandalira ennyuma ayina kyo kiggwa ali ku mulamwa alinza ali ku mulamwa kale omukulu gwe bayita Hassan Malema Birizi looya w'omu Kampala yavuddeyo n'atwala omusango mu kooti ng'awaabira mwami Mpuuga ng'awaabira speaker wa parliamenti ng'awaabira akampulira Prose ng'awaabira Sirwanyi Solomon ng'awaabira Afoyo Chan Esther ng'agamba nti bano ng'oggyeko speaker wa parliamenti ndowooza ye mubiri mu kiti kirala naye gamba nti bano bakamishona bano beegabanya ssente ez'akasima ku mulundi ogumu nga zimenya amateeka yagamba nti okufuna obutanyagwa wadde ebintu bino byasirika naye agamba nti azeyo mukutu okulaba nga palamenti bannayuganda bafuna obwenkanya omusajja ono Malema Birizi ayagala ki kubanga ensonga zino zaggwa dda ne biggwa era bibadde byasirika nga babivaako kikyanoonya Malema Birizi lwakuba emirundi egisinga sikkanya naye egimu n'emirundi egisinga emisango gya lopa gibamu eggumba lwakuba state government emala nemutiisatiisa negimutwalako kuba mateeka kikkirizibwa mu mateeka noba ng'owaabye omusango ogwo kanso kale nze ng'owaabye naddala nga gwa nagomola criminal cases bwe mba nga nze mpa kyakulabirako nti nina omusango gwa criminal gwe looya wange gavumenti esobola nti va musango gwo tugutaking over esobolera ddala criminal case egutwale esokuba ngaetwale ate era ne bwoba owooza emisango gya criminal case era gavumenti yebeekuwaabira gavumenti yebeekola ki yebeewaaba si gwe mayanja bweba watta omuntu wa rapinga wakola otya emisango gya nagomola kitegeeza kubanga ntera bawulira nga ndi ku kooti nti Kiguli Hassan versus the government of Uganda government of Uganda versus Kiguli Hassan bwe kiri kati gavumenti yebeekuvunaana kati gwe nannyini musango ojjanga mujulizi gwe nannyini musango ojjanga witness ojjanga mujulizi olw'ensonga eziwerako nti omusango gwonna ogwa nagomola guba gwa gavumenti bw'oba ossa omuntu yesu oba omusse ose mayanja naye oba osse muntu wa gavumenti kati ate ono tegusulwa ayagala okuwaabira ayinza okuba talina busobozi bukuwaabira bulungi n'olukyo ate gavumenti ng'erina obusobozi erina abakugu balooya n'abala basobola okujja
ne babeera ne bagutuulamu nolwekyo kati interest beefuuse ya ggwanga yensonga lwaki state evaayo ne taking over kati gwe nofuuka ati witness omujulizi musango ogwo noyambako gavumenti okutuukiriza ekiruubirirwa kyo male mabirizi yagenzi yawaabi agenda kuwaaba kampuuga mwatwala ssente zitali mu mateeka tetujja kuddukana zo muti ebitaano n'abalala bali zibegabanya miliyoni 4 ndowooza mutuufu agenda abawaabire era singa siki nti era gujja kutuuka ekiseera tebulina gye gujja kulaga era Attorney General ajja kujja era gumugyeko bw'onalaba afunziza ye bibyo byatandise bamugyeko bujja batyo anti kakati emisango egimu gyaloopa tolowooza kuyita kugaana nti bannange guno omusango gwange temugunzigyako etteeka weeriri erikkiriza ogukujjako bintu bingi bale babirizi bya waabidde ne babimuggyako state nebimuggyako lwaki bamuyiikiriza anti kati state eyinza okulaba nti kyogenda okuleeta oluusi tekirina makulu kigenda kuleeta obutabanguko mu ggwanga mali mabirizi aloopa abantu ab'ebitiibwa mu ggwanga abantu abakulembeze abali ku national level mu ddiini mu byobufuzi mu layini endala alabisa nnyo abantu abagwa mu biti eby'amakulu era betukkirizamu mu ggwanga n'olwekyo ng'omusango ogwo ogenda mu kooti guyinza okuleeta ebizibu ate oluusi nga temuli nnyonsa mutuufu kagenda baloopa musajja lwaki mugissako emisango gye bale mabirizi naye ate sipiika ajjirawa kubanga nze sirabawo sipiika wajjira sipiika yali mu nsikando y'okubba amabaati manya sipiika yakulira parliament ye custodian ye authority administrative officer asinga chief nolwekyo parliament yonna teri kigenda mu maaso nga sipiika tasanctioninze abaate kubanga akimanyira yakikkiriza si kukimanyako bumanya nengera yakkiriza n'omukono gwe gubaako ekigende mu maaso tebisobola kubeerawo sipiika nga takoze eki nga takkiriza bw'agamba nti teyabitegedde kiba kitegeeza incompetence abalina okuva mu office tebisobola kubeerawo sipiika nga takkiriza under seal and hand ya speaker and blessings tasobola gamba mbu saakitegedde ate wakitegedde otya yensobola kiba muwaabira nga gwakulira kubanga bubeera MD wa company nti buli ssente yonna nefuluma kubaako omukono gwo teregamba nti ate kakati ezo omanyi kakati ate manager oyo yazifulumya sitegedde tekikola makulu yensobola kyabeerako ne bakomishona bali abataano kikimuteesaako naye musango guno nga byali byaggwa kubanga twalabako omusango gwali mu kooti awo kooti nesalawo negamba nti abakungu bano bamwami Mpuuga ne banne nga bwe bagabanya sente za commission nga kooti egamba nti bazigabanya mu butuufu bwazo nebwankubadde yava netegeeza negamba nti ate bali mu parliament abali muteekateeka y'okuziteekateeka okuzibawa ngate bwe yali agamba nti banoonyerezebweko naye wadde nga bo yagamba nti abo tebalina ttabo mu kuzifuna sente bazifuna mu butuufu bwazo era tujjukira bulungi nnyo nti mwami Ssekikubo ne ttiimu ye baali bakuŋŋanya emikono egy'okugyamu obwesige mwami Mpuuga ne bakamishona banne era emikono egyo ne giwera bulungi nnyo nabakubadde nti kigenda okuwera ng'ate waliwo omusango ate oguli mu kkooti sipiika n'agaana n'alemesa okuba nga enteekateeka ezo zijja kufuulira palamenti ng'agamba nti nno emisango gikyali mu kkooti ekyo ne kifiira awo kati omusango gwali mu kkooti nesalawo nega nti sente bazifuna mu butuufu ate mali mabirizi lwaki abaddayo one kansokereko kiri nti omusango impeachment yali yateekeddwako eryagala okuteekebwawo okuimpeachinga ba commissioners abataano now bwe banoonya emikono ne wabeerawo okusika omuguwa eventually emikono negikola ki negiwera negisalira bwe giwera Honorable Mpuuga n'addukira mu kooti n'agamba parliament eyina kubanga egenda mu maaso n'emirimu gyayo omusango gwe sakkiririzaamu n'olwaleero nze nganze kubanga kooti teyina buyinza
kuyingirira processes za parliament nga zigenda mu maaso muyina etteeka lye muteesaako kooti neegamba nti muguyimirize tekikkirizibwa mateeka kooti kuddira eri neewandiika n'eryoka ereeta ekiwandiiko order nti muyimirize ekyali tekyali mu layini bulungi parliament gireke ekola emirimu gyayo bwe mala ogikola giwaabire netokkirizibwa kuba na spirit ekuba parliament ku nsoloboto ng'ekyakola emirimu gyayo n'ogiremesa ekola emirimu gyayo kitegeeza kooti yali teteekeddwa okuyimiriza kooti parliament mbakubanze lwokubasinze wali baali balina okuleka processes zigende mu maaso oluvannyuma bwe biggwa bano beekubira endulu mu kooti ye spirit eyo bwete bwalina okutambula now kakati sipiika agamba sigenda kuleeta kiteeso ku floor ya parliament kijjamu mpuga ne banna obwesige kubanga omusango guli mu kooti sigenda ne bamunnyonnyola ensonga zonna lwaki omusango guli tegusobola kulemesa kuteesa kwa kooti n'aziziimuula n'agamba tekijja kusoboka era tekyasoboka kooti nevayo ng'esaza omusango nti honaleba mpuuga ssente baaziyisa mu bukiiko n'ekyo talina busango tuli fena nina buli kati okugyako ng'onyambyeko n'abatulaba nga banyambyeko abaaloopa honaleba mpuuga besimanyi abaaloopa honaleba mpuuga mu kooti atuka okuwangula omusango tebategeerekeka ate kwaliko ne balooya ne interest zaali zaani mu bwangu nnyo mu wiiki emu okubanga ekintu bamaze okigalika mu bwangu awo obwekitalo ne bamaze okiwuzi kati talina musango twabulako okukola bukozi kabaga kati awo sipiika naba nga alina kati amaanyi ga mirundi ebiri eri abadde agamba omusango guli mu kooti kati ate agamba kooti emaze okusalawo temuleeta nonsense temuleeta wano nene bamugamba nti nerindako bwe twali aluwa watugamba aluwa twogeredde wabi tulindeko tudde e Kampala mulindeko tunadde e Kampala nga bubingamba nga mbikola watugamba aluwa tulinde otuse e Kampala ono si e Kampala nti birina mu kooti namaze nenzijukira biri mu kooti namaze nenzijukira biri mu kooti kati yawo biri mu kooti si kooti okakala ne babiremesa okola ki okuyitawo ninga emikono gyali gikoze eki nga giweze now kati kyetwebuuza male mabirizi lwaki agenda mu kooti nga tewaliwo okusala kwa kooti mu mateeka kisinziira kikyoloopa nsobola okugenda mu kooti nga mwangobye ku mulimu tukwatagana niŋŋamba nchalenjinga okungoba ku mulimu sirina kye nakola ogwo omusango ne gubeerawo naye ate nsobola okuchalenjinga nga si chalenjinze nti lwaki mwangobye nenchalenjinga process gye mweyambisizza okungoba tukwatagana okuba nti oli agamba nti ssente zaali mu mateeka baaziyisa baaziyisa oli asobola ogenda mu kooti nga mabirizi n'agamba nedda etteeka balitaputa bubi si yentaputa yalyo ki yentuufu era ne process gye baateekinga si yeeyo nga ku luno sivunaana outcome nvunaana process eyayitwamu mulyoke mufune ssente ezo nti okugeza nti kale ekituufu kye mugamba ne process temwagigoberera kyekino omulamuzi kyebagamba kyeyasala yagamba kwega nti bampuge tebalina buzibu ssente bazibula ssente naye bali abaazibawa kati kyebaasala bagamba ssente baaziyisa mu parliament nti ebaaziyisa bwe baaziyisa mugabateeka bwe gagamba nti ye kuba kisinzira oli ki kye yali aloopye kubanga bw'ogenda mu kooti n'oloopa omusango patizi zombi looyawo n'owaabali baformulatinga kye tuyita issues omulamuzi zasinziirako n'aresolvinga ensonga eba eri ku mmeeza era mateeka tokkirizibwa kudda mu kooti ng'oloopa ensonga eyo yennyini eyaggwa okugyeko ng'ogikolako apiiro
now depending ku issues ze resolvinze parties zombi osobola okuba nga ono ku luno issue gyagiddeko nga si yeeri nga lyegamba sigaana byonna byali bituufu nde process eyayitwamu kubanga bagamba nti tokkirizibwa kuloopa musango gwe gumu ogwasalibwa court competent court negusala n'okomawo n'oguzzaayo mu kooti naye akakakulizo kagamba with the same facts and same issues kasita ziba nga facts ze zimu ne issues ze zimu tokkirizibwa kuwaaba ne bwe nzije ne issues empya ne facts empya nzikirizibwa okuloopa kati position kanso mabirizi lawyer mwayagala okuyita okuleba nti addamu n'agamba nti nedda issues zange endala ne facts ndala kubanga singa tujja ne tukuwaabira nti wanziba n'omenya ennyumba yange kati bw'omenya ennyumba yange n'onziba ne bagusala ne gummegoba ne gummegga ggwe nti yantwalako tv yange n'atwala ruufa yange n'atwala pako yange mba sikyasobola kuddamu kuloopa nti ono yanzibako pako ne binika n'omufaliso gwange nga nakagugula omugole n'asula ku ttaka aba takkirizibwa kubanga facts zezimu ne issues ki zezimu ne bwe transaction yemu ne facts ndala ne issues ndala kati ekitegeeza akyayina liwe male mabirizi akyayina liwe okuddamu okusitula okutukiza omusango gwe gumu n'aguteeka mu kooti emikono gya Ssekikubo gino egyakuŋŋaanyizibwa tekina bwe giyinza kuyambira male mabirizi mu musango gwe guno gwagenda okutukiza kisobola okuyambako kuba obujulizi bwa ngeri nnyingi bw'oba onnyonnyola nga weewozaako mu kooti waliwo byoyogera tukwatagana nga biri persuasive ng'ogezaako kumatiza mulamuzi waliwo byoyogera nga ddala teeka waliwo byoyogera ng'ogattiriza bujulizi bweyongere ku luli contributory evidence okunyweza obujulizi buno nyinza okwongerako obujulizi obulala bungi bwa mirundi 10 bunyweze buno obujulizi obumu tukwatagana okugamba katugambe yemenya oluggi lwange ekiro ssaawa 7 ndekyo bwe mmala nyongera okukikakasa n'okukinyweza nga ndaga nti omukulu oyo n'awaka teyasulayo ku olwo era ne mukujja teyayita mu kkubo yabuka kikomera kya neighbor wali n'alyoka agwa ate ewange ndenga byo byonna byonna obujulizi bwonna obuleeta bunyweze buli obujulizi nti omuntu yamenye kufuluyo tuli fena kakati anti obujulizi nti n'emikono gyali giweze obwo obujulizi buyambako male mabirizi okukatiriza ensonga ye okusinziira kikyaloopye ekikulu sinalabira ddala ku biki byaloopye players ayagala oba issues kikyayagala kooti emukolere kuba kooti yo egamba nti kiringa bwe nzija wano mayanja nengamba wanzibye wankubye biki naye mu kumaliriza nesisaba damages nesigamba nti ondiyirire era omulamuzi agusala bulungi n'agamba tegusulwa gukusinze nono tegusulwa genda olaba abeewo nawe mayanja kwata liryo kubanga looyawo teyasabye damages ekigendo kyogera mu kooti olwo kiba kigendererwa kubanga omuntu agenda afuna obwenkanya aliyirirwe omulamuzi tabiyingiramu kubanga looyawo teyasabye damages kati omulamuzi ate tasobola zikusabira gwe mugende mu kooti wabadde oyagala ki oyinza okuba wabadde oyagala kukola ki kulaga oli nti bakuyita batya mu Luganda omuntu okumutambuzanga bw'agenda kumulepusa oyinza okuba wabadde oyagala kumulepusa omumalire ku buli era n'agamba nti omusango gumusinze nti nategedde agenda kugenda mu Amerika agenda kumala emyezi ng'ebiri ng'ali eyo kati kamutwale mu kooti emuyimirize mulepuse kati naye ekibonerezo kooti egikuwa
tukwatagana Eh. ekibonerezo kooti ekikuwa ekooti ekikuwa nti yongayo ekikuwa ekibonerezo kyolina okusaavinga ne damages tezikuwa kubanga lawyer teyazisabye teyazisabye ate bwe ziba special damages kitegeeza lawyer wo alina ozikakasa ne evidence strictly alina ozikakasa mpozi general damages ne nazo olina ozisaba bw'oba tozisabye omulamuzi tazikuwa tazikuwa kuba tewasabye damages yes kakati omulamuzi ate tasobola biyingiramu ebyo asala busazi musango oba kibonezo ne kibeerawo n'agamba bannange mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kooti tulabagane tusinkane olundi kakati wano ekibuzo kyange ekirala Male Mabirizi afuniramu wa Male Mabirizi mukuwaaba Male Mabirizi wemuweera ku kitiibwa bantu bangi beyita ba social activists beyita badvocatingira social justice n'ebirala ne bakomaawo tebagenda mu kooti Male Mabirizi alwanirira community nga tatunudde nti nfuniramu social justice nga talina kyagenda kufundiriramu naye nga yagamba lwaki oluzza olwo balugjawo kandulwanirire kuba ye munnayuganda nga ye omu ku bo akosebwa kati nga bwe yagamba nti nedda njagala kulaba ku biwandiiko by'okusoma ebya Museveni mbyagala birabako kuba tetwagala tufugibwe omuntu nga teyasoma kitegeeza concerned citizen nebyo byalabikako ayina egyo emisango gyonna bagimuggyako nti bambi aliwo pya emisango mingi wano mingi ne bamala ne bagimuggyako era olutuuka bw'ati Attorney General ng'agamba ogwo musango mukulu Mabirizi tukukugyeko togezaako n'osalimbirira ku kooti tulabako ku kooti ngoze kuwoza ngate yemuwayo amateeka bwe gati bwe gatambula era kasita balaba ng'aleese nnyo nga bagumuggyako era n'ogwo ndowooza gunaatambula ennyo tegujera kutambula nnyo gujja kutuuka Samuel awo makatikati Attorney General agumuggyeko Male Mabirizi addeyo akima omulala wabula mwebaza obutaggwamu maanyi Male Mabirizi addeyo n'akima omulala tagwamu maanyi kyokka kyemwagalako mwebaza tagwamu maanyi addemu enkya nayingirawo kano ke bayita akayongezo okamanya akamotoka ke bayita akayongeza nkamanyi bulungi ayingirawo enkya nga kakubyeko bwe kati obujulizi nezi empapula zonna ziba zaaki bannange amateeka bwe gatambula olina okuleeta obujulizi obw'enjawulo ne submissions ez'enjawulo kubera waliwo namulaba era nga bwegedde nti akamotoka namulaba n'ebitabo mpapula nga bijuza kumbi akamotoka kalamba ate mu nnaku 3 aba amaze okikuba naye nga Male Mabirizi ebyaddala mugeze lwakuba amala n'ayitawo naye ku kino muwagira agende kyesimanyi nti ajja kugusa bwe buzibu buzibu nange kyentyamu kyekiro ekyo gwe muggyako nga alina waatuuse ate kyekijja okubeerawo aba alina waatuuse ne bamuggyako aba atuuse wano ne bamuggyako abaafunze ne bamuggyako kati eyo neera bikyali bizibu bannange kitegeeza nti mwami Male Mabirizi bwawaaba bamwami Mpuga baba bagenda mu kaguli kwewozaako baba balina ogenda okwewozaako kikitegeeza ne sipiika yennyini kwewozaako Mpuga nga abonyibonyi ne duniya bwe bibeera olwo omusajja omu yagamba nti okubba eŋŋoma kyangu nnyo okubba ki eŋŋoma kyangu nnyo eno gye tukuba kyangu nnyo gibba naye obuzibu wogenda ogikubira yowa obuzibu oli bugikuba omanya nti ogibbye togenda gikuba mpozi ng'osenguse ku kyalo enjibbye wano ndi ku kyalo kyakuno njibbye wano kati awali obuzibu kubanga jjukira wona woogikubira abantu bakuŋŋaana oba okyali awo nga nannyini ŋŋoma naye mwabo abaza okulaba nga mwajjidde nate eŋŋoma eyo yabula agimanyi bulungi kati okugibba kyangu nnyo naye gikuba kati naawe ogibba nawe n'ogikukulira eyo nga naye nawe togikubye kubanga woogikubira wonna
nyini waayo abatayaaga abawukulengera obudde bwonna bwe buzibu naye nakyo kinewunyisa kitwogeddeko kiri abamateeka nga muba n'ebitabo bingi ebitabo ebira mu bisoma ddi kuba nalaba omusajja ng'alina ebokisi nebokisi oba yali genda musango ebira gwa mwami Museveni ogwo gwagundi nga alina ebokisi nebokisi z'ebitabo bwekiina byonna olina obisoma kati bwazituusa mu kooti akola atya aba yakola dda submission yabiwaayo dda nga bw'obiraba bw'abireeta aba yabiwaayo dda kati omulamuzi tayagala nnyo mubalira budde ayagala mugamba ekitabo gundi oba obujulizi gundi peegi 223 paragraph eyokusatu kati omulimu ne gusobola okwanguwa sigamba nti waliwo ekitabo waliwo ki ate linda bw'osoma ekitabo gundi omulamuzi aba omaze okubimuwa naye kati omulamuzi kyayagala kwe kumubuulira nti okusinziira mu bujulizi buno peegi 118 paragraph eyokusatu wagamba weewati nga n'okumakingawo makinzeewo bulungi kati waliwo kyebayita bundles kati bundles ezo bayina bwe baziteeka obeere odale obujulizi buli wano documents ziri wano buno obujulizi buli wano ngenda kusooka na buno buli ku page bwekiti mu kitabo bwekiti tusooka na buno obujulizi tukwatagana ebyo byonna ogenda n'obiramba gundi n'akuyambako owa kooti ogendayo commissioner n'akuyambako nasobola okuba nga akuyambako oba registrar n'akuyambako nosobola okuba nga actually registrar akuyambako okusobola okuba nga osobola obikola kati mugenda okutuuka limu lebe kubala nnyo obudde kuba mulimu ekitabo ng'ogenda kikootingamu etteeka limu lyokka limu naye nga etteeka lyetaagisa kati embeera bwetyo naye aba olina okuba nga oli organized nga buli wonyimuka okugamba kyenjogerako kiri wano mu kitabo bwekiti ne kiba nga kyangwa nga mutambula kwegamba essaawa zino male mabirizi gwe mulimu gwayolekedde kati sente zikola ebyo byonna kati nga bw'ogambye akola bwannakyewa nga munnayuganda sente ezo azijja wa kugenda kwewoba ku kooti kutambula kudda bannayuganda bazimuwa kubisa mpapula kola bino na biri bannayuganda bazimuwa asobola balwanirira akuba bannayuganda tuyite luseke asobola balwanirira si luseke oluseke aba talina nnyo kyagenda kukola naye ono aba guba mwoyo gwa ggwanga guba mwoyo gwa ggwanga bamuwa okumuyambako nga bolaba bapasita bagamba nti ekimu eky'ekkumi mu kireete kinyambeko okutambula emirimu gya mukama gitambule BMW neyingirawo oba hama olwo omusajja yagamba ekyagenda kuba mbalinze obwakakadde jangu nako mitwalo 5 jangu nako miliyoni 5 nazo zireete zirina naawe zireete keero gye nkusabire era nga sente ezo banange sizange nga ndayira amazima ga Katonda mu ggulu sente ezo sizange era Katonda andaba zikola mirimu gya mukama za mukama mirimu gye kale embeera bwetu bwetambudde olwaleero tukwebaza okuba nti obadde otugoberera kanso tegusuulwa gwe mbadde naye ng'atema ensonga tugezezzaako nnyo emboozi zetukoze leero kutambulira mu mateeka nga bw'owulidde nga tugezaako okumenyaamenya kakasa nti nno olina ky'ozudde twebaza abantu mwenna abagezaako okutugobera ssebo abantu bakusiima ti ssebo osomesa bulungi nnyo newankubadde gwe oba onnyonnyola nsonga nebbo nga balaba nti ebiseera ebisinga oba oli awo oba osomesezza era ndowooza tujja kufuna nga yakadde tuyiteko mu comments z'abantu abatugoberera bongere okubeera nga tugenda nammwe okuba nga tuconnectinga nammwe side awo ate nga seba abantu basiima tunafuna nga yakadde nange mbeebaza okusobola okufiisa obudde ate ne batugoberera mwebale nnyo mwebale ddala kutuzzaamu maanyi tamenye kyekitegeeza n'oyogera abantu nga tebakugoberera oggwamu amaanyi naawe naye tubeebaza ku lw'ensonga ezo amiina kale kkiriza tukulekere wano olwaleero ku emboozi mu UG ku trend ne ku buzz nako side awo subscribinga tubeere nga tutambula bulungi nyoze Geoffrey Mayanja